Joseph Mayanja aka Atageja Takoga gwanga muje kikayimba yakakafulumya nnyo. Gundi zibadde gundi awe mabega katono Kamira bali yakafulumya ne Bebe n'afulumya zina kale kugamba engoma zino ennene nga bwe tuzimanyi 223 basomolodde bana akayimba kasookedde wano ku Megatron akayimba gwanga muje ekivulu kiriyo nga 24 omwezi guno onakuloga beera lwakutaano bino ebyatuuseewo bananga abantu bagende bawagire Kamira bana Uganda tetwagala nnyo mu biwulirize omanyi tuyina webback awo bwe twabanyonnyola ku butya bwe twagala batweetinga abasajja bano abasatu naddala Dr. Jose Chameleone to be realistic Uganda ebadde namba 2 either namba 3 mu Africa nga Nigeria bweba namba 1 Uganda either eba namba 2 oba South Africa namba 2 bwe batunga balwanira ekifo ekyokubiri. Reason being Dr. Jose Chameleone abadde no like abadde neddimu ddene nnyo lyakoze okulabika nti atatutuusaawo n'abayimbi abalala tu appreciatinga Bebe Cool Bobby Wine Kenzo Bebe lwaki yafulumizza kano ayagala abawagizi bagagameo batuuka wali nga bazina buzinyi dance kati Chameleone tulina omuwanika ekitufuula namba emu mu East Africa tubeere realistic ono omusajja Dr. Jose Chameleone akoledde akubye Kongo akubye Rwanda akubye Kenya akubye Tanzania kati naffe bwe tuba twagala osigalayo okulaga nti tuyina empologoma tugende nga 24 omusajja tumusupporting Gravity nga yabadde mukambwe jjo bannange naye Gravity tasoboka era ate nga naye kyemmanya ayina ensonga ze kuba nabadde njogerako ko n'abantu baba muri ku lusegere ng'ayina ensonga ze zimutuusizaawo ayina ensonga ze Kamiri ayina ebintu bye yamukola nabagambye wano gundi Gravity agamba kansonyiwani ze kansonyo Kamiri naye maama we yatula kati maama we agamba mbu abanyoli tebasonyiwa yagamba maama we kyakalambirako agamba Gravity bajja kunyoomanga buli wonoogira ne bakola ebintu n'osirika busirisi maama we yaleetedde Kamiri obuzibu kaakati Gravity abanga aponduuka nga maama asimbuliza omulango omunene mugamba ebintu byanga tobiwuliriza anti maama wa busungu buzaalukuse ye buli kaseera aba azaalukuka ate nno wa busungu bwatumbizi n'agayibwa amuba okumpi ayinza okgamukoona mu mugongo so kaakati obuzibu buvaawo akayimba ako gwanga muje naye Kamiri akuba Chameleone yakuba naye mpulidde mu Kabebe zina fantastic kajja kukola kuba kakati bano abantu abakubi b'ebigoma abantu abakuba ebibaala bo bamanyi bulungi nnyo Bebe Cool ng'asumuludde engoma ey'okubaalirako so olabira ddala ng'omwaka 2023 engoma zino ennene zigutandikidde mu style naye byonna nga bikyali awo tusooke tujjuze lugogo mujje muwagire owa booda naakalambidde naye wa booda oyo namulabako nguwa boda ava mbupati nedda bino ebisajja bya fujjo ekisajja ekyadde mweremi kikola komedi wakyo nekimufaananya akalevu n'emimwa kyabadde mweremi nti mwe mwategedde mutyambu kyekyo ono gayi yataddewo ere gundi ye n'atuula n'akola ekintu kye nekivayo KBS n'ekiteekamu gundi nnene gennene naye bannange kyanaamiriza Kamiri ne waali kati era naye bw'abaamu ogugu ssaawa zino ali mu kwetambulira biki bwe bitambula ekyalina okulwanako gundi bene wali abangi naye kati zinemeza ebyo abayimbi abali ku kaliba ya Kamiri ebyo tebibeeraliikiriza Kamiri tasobola kubeerawo nga talina numbers za VIP alakati ekimuyamba ekikuba ekivulu erugogo wonna oba ekifo ekinene bannawoomerwa emboona abo eyo audience kasita ogifuna ababoda ab'obutale ab'omuwino abatakisi bw'oba tolina audience eyo ne bw'oba ofuuta tosobola kuba lugogo okitegeera ne bano ba corporate biki VIP ebyo naawe leka Kamiri ezo level era kakati abagenda bw'oyingira mu gavumenti mukka abaguze ettebo corporate companies mikwano gye abantu ba VIP bagamba mujongereko obunene gundi nawulidde mbu bafikisinzeemu n'emmeezi endala nga 8 babagaye mwongereemu wali wanene kati obuzibu buli wano abaana bwe bagenda okutambuliza omanye abaana balina omuze ekivulu bwe kikusala bannamawulire babulogo okusinga baberi nga badduka emisinde bwe begoba bwe bakola bakitegeera
tebalagira ddala nti embeera weesunze ki mu kivulu kya Kamiri n'omulabe wa Megatron weesunze ki bajja commentinga nze ng'omuntu bwe kike weesunzigidde ddala because Kamiri ta compromising abaweera ddala nga kintu kyekyo ate ne Fenon eyategese nalabye Mukasa Mukasa yagambye mbu ono ani bawo mukyala w'omulema Sophie Gombya muchapati yakubisize ogulemu bakuwa bbiri ati zasse bagaba za bwerere abagala okulya ku chapati Sophie Gombya banga ina chapati za bwerere mugere muzimujjeko so ngabo ekibuzo kyombuuziza ne bana Uganda bonna kyemanyi Dr. Jose Chameleone bamumanyi ebintu byesi bya probability mbutu bwe tunagenda ya nayimba tayimba nina kintu kimunyumirako okimanyi nti buli wagenda okuyimba kuba live kuba live kuba muyimbi si muntu si gambola mu music in fact enyimba za Chameleone zakubye live zisinga eza CD kuba owulira ekinyusi ky'eddoboozi n'owulira ddala nga ddala kituufu ayimba muyimbi nze kye neesunzeeyo performance ye eddoboozi eryo eriri energetic yayina eddoboozi lyokka erimufaanana okitegeera kati Dr. Jose Chameleone nze ebyo bye mwesunzeeko naye kyandinyumye nnyo nga crowd okitegeera y'amaanyi naye kakati Chameleone alina ensobi ze ng'omuntu naye mu kaseera kano tutunule music industry ya Uganda tukiwanike tutule ensobi za Kamiri yesundo ti baserebu abasinga bayina enkola ezo no baselebrity bonna bayonka ku bbeere just that awamu gye tutabeere amawanga tegafulumya byama naye wano mu Uganda blogging ate tulina ffe engeri gye tumukolamu wuliriza ffe abantu abali mu gundi mu live stream zino abantu batulaba batugoberera ebintu ebibeene emabega ba TV personnels ba radio personnels abali mu media abali mu music industry abali mu art bonna bamanye enkokola ezibaamu neneeyisa y'abantu abo kasita bafuuka ba superstar kuba kati otunuulira ka video ako akawa boda kaali mu gwa 7 omwaka oguwedde naye omuntu ye yakatereka n'alinda katulinde kuba ate abasinga kuba bajjo yavaayo wano n'abalaata n'agamba nti propaganda kakati okukulota propaganda ku kivulu kyekyo kiyambira wa Kamiri okitegeera propaganda ku kivulu kyo ng'aki okitanishinga okutta omusajja wa boda aka video kazi omuwuula migo propaganda toba mugwi wa ddala oba zoliga oyita abantu kuba attractinga kuba Chameleone abadde n'essagaze ngo ez'obyobufuzi n'ezize ziri paso ez'obyobufuzi zamukuba nnyo era ng'ogyeko biri byonna kuba Chameleone kansooka nkubuuze we have Bebe Cool and Chameleone was it that Bebe Cool ate abantu ye waategeka walaba ekyali wano ewuwe ekiwaatu ate ekiboxing ate ng'e Kampala yonna ku lunaku olwo wali ebivulu bimeka ebivulu byali biwera 10,3 mu Kampala n'akuba ekiwaatu reason being nti gundi Bebe Cool alina fan base gye bayita Gagamero family the same to gundi fire base bwe kyali bano abantu bifu yaabwe wakati waabwe bombiriri yabaleetera fan base buli omu n'atwalako ettundutundu kati Chameleone n'asigala wakati nga bannayuganda bamumanyi is a superstar is a phenomenon bwe kituuka mu music okitegeera ate kye yayina abawagezi nga ababebe bali neutral okitegeera bagweno bagweri kakati ate bwe yayingiriramu jukira oba tozimbye kye bayita die hard mu bawagizi jukira nti ono abawa Bebe Cool naye nga Chameleone wakabi nnyankola lwe luno olutalo lwa gundi olwa Spice ne Shiba kiva kashiba kacyakubaani okitegeera kacyakuba Spice yalwawo Shiba Olix ate n'ekirala Spice kye yakola atenzo leta Shiba gundi Spice gadgets ng'obudde buyisi muze nekya Spice kye yakola ekyamukkakkanyamukko n'okulabika nti kati obuwagizi alina butono ojjukira the battle between Cindy and Shiba Spice yavaayo n'abaakinga Cindy ye tiimu Cindy kitegeeza omaze okuteekawo nti gwe oli mutono toli ku levo za gundi za Shiba ne vinka nadde emabega ga Shiba okitegeera kakati ekyo bwe yakiteeka mu bantu kitegeeza tebasobola mugeraageranya kubali ababiri senga kino kyakola saawe yakitandikirawo that's why Nwaji bwe bamubuuza gwe owagiranya ganzi ndi munene nganzi tonteeka mu ntalo simanyi zire emabega ate nange ndi munene ku minzaani kunfuna minzaani yambizi ate nzire eno emabega mbeka pikkerereko ono
Chovola libo yakuba ba copycat yateekamu gundi bani bano bavinka ne bashiba kati ono ngalaga atawujja bunyama bwoni ntuno munene nnyo kati awo yakisuulira then kati Dr. Jose Chameleone naye abadde waawo ng'ali nnoto ate kasita yayingiramu ebyobufuzi abawagizi ba Bobi Wine ne bamusuula mu gguluka naza Bobi Wine bayina ettima naye tebasonyiwa ate nga n'abawagizi ba Gagamero family nabo bali awo baagala bebe kulu abeere munene nnyo Kamiiri kati kyova nabo tebajjanjawaza aye ne bebe tazikiza yategedde omukulu afulumiza gwanga mujje naye n'aleeta zina oshegeera ate omukulu alina statement gye yakola tojogera katugireke namulabye erugogo wano ng'adaalimba naye omukulu anyirira munyirivu bannange bebe anyirira yeriira emmere ye omuntu yonna akuba jimu eyo ekubanja kati yeeriira emmere ye aliira mu budde alinga mulwadde house yes ano video gye tubaleetedde baalimu okutestinga sound ndaba wizomanizo kwaliko Palaso ne Jose Chameleone awo nga ebintu tebinnayonooneka ebintu ng'embeera ekyali malidaadi naye nga banaffe aba Megatron Events baga nti nno oyina omukolo oyina mbaga oyina kwanjula videographer oba photographer bakubire ku 070 77 15 07 07 ate aba mera bano nno bakola buwiigi buno bw'abawala okwemodola abawala abo okwemodola gweoyagala zino zi Brazilian nyingi nnyo omwana ono zaakola ebyokwewunda ebyokukola biti enamba y'essimu naye bantu bakyasibasiba enviiri anti kyenneewuunya kusoma enamba enviiri ezo nno nga ziwunyirira abasajja naye gula kawiigi kajjeeko kateeka emimbali omusajja omusimbula omukwano enamba ya Mera Wig Center eri 074 84 62 074 jangu ogule kawiigi akakabi nnyo okufako obufi ogula kawiigi n'owona ebizibu omusikazi tomusibisa nviiri zaalo enviiri bikula buli kaseera naawe agikaboggoza ye agamba omusomi w'edduwa kayingo enamba weeri awo ya Airtel abeera ng'omukubirako ate MTN sindikako a message ku WhatsApp ja kubanga agirabira ddala bulungi sikyo bwe kiri kyonna kye tuleseeyo sisuubira ku story eno naye nga bannayuganda tufundikira tubagamba gwanga mujje ng'oluyimba we lugambye ate mwetabe ne musaala kuba n'owagundi juuju naye tatudde tulina esaala oyo walwa mukaaga tulina gwe twamukwasiza bagenda lisika bwe Mama Fina twamukwasiza nze Mama Fina nakugobye mu nsonga zino va mu kutinkiza togoba Mama Fina saagala Mama Fina lwaki omugoba njagala mukeereko nnyo ku Lwokutaano tusaale Juma ku Sande ab'olwomukaaga nze abakubiriza ab'olwomukaaga mubeere lwakusatu mugende mu nsozi zammwe lwaki mumugoba olw'omukaaga lwaba seveniside mugende mu nsozi mukube ngoma zammwe mulwanaganireyo ne betusuubira nti be baloga abasomeze bessaawo era bayiikiriza baguudi balwa mukaaga jukira bo basiifu bali ba mirembe balwala emirembe sijja kukikkiriza abakisamize ku Lwokusatu tulinayo press conference nammwe mukwatiraawo naye mwesonyiwa Olwokutaano Olwomukaaga ne Sande sabbiiti baagala kuzanyira mu sabbiiti nno gundi yagamba nti luno mwalabye gundi bwalabe kibuya aleeta bataba bulavite kiki tuleke naawe naye akula ekyakola lwaki tugira ye lwakiki naye ejjuma gye ngenda okwetaba mu Gravity baako kyokola akole kyakola biidhinillahi